twakugambanga wano Benita twakugambanga wano nti tewali awakola lutalo ku Kyagulanyi n'awangula gwe munoonyereza era tewali awakola lutalo ku bannayuganda abanyigirizibwa n'awangula tosobola kuwangula lutalo bannayuganda abanyigirizibwa jjukira tuli bangi ate Benita kino yaba kitegeere nti tetwerabira Benita tetusobola kwerabira Benita wandibadde otegeera ennaku yo muwala gwe olina ebizibu bingi lwa butayogera ekikukumidde ku ky'emyaka egyo gyonna olina ebizibu byewaleka ku kyalo remember nnyoko yasinga okuloga abantu ku kyalo yasinga ebitega n'amayembe yakukozesanga ne musiranyanga amayumba g'abantu Benita n'oteganga abantu amatalo olw'okuba waleka wala kato osege kojjaawo yakukozesa n'akwebakako Benita twagala ofune ku kizibu ekisinga ne kye tukutaddeko essaawa zino era Benita bakugoba ku mulimu sikulaba ebugombe sigala noonya gy'olaga ebugombe sikulabayo kuba nnyoko mumanyi ne gyobe gye mubeera mumanyiwo esegera baakwasaagala nnyo okuyingiza bantu batali mu ntalo naye Benita nandigenze ewammwe nenkwata ka vidiyo nenkateeka ku mutimbagano kuno naye olw'okuwa abantu abatali mu bino ebintu ekitiibwa saagala kukikola naye ojja kutuwaliriza okukikola Benita tulage abantu wewasinziranga okuloga abantu ku kyalo Benita kyenjogerako bw'oba ogamba nkuwaayira genda ompa waabiri Benita abantu bwe mwaloganga bonna Benita bakimanyi nti mwaba abaloga era baagambanga yakozesanga akawala akampi ng'ejjuuni ne mmanya yeggwe segere niyo bantu lwaki tetumanya ennaku yaffe Benita olina ebizibu bingi nkuba olina ebizibu bingi naye wandivudde ku nnaku y'Abannayuganda tulina ennaku etumala Benita ogenda kufuna ekizibu ekisinga ogenda kufuna ekizibu kyotafunanga nako lwakukudaalira Bannayuganda twali tukyali mu maziga abantu baffe battiddwa abamu bawambiddwa abamu tubbiddwa akalulu kewategeera ddala nti tubbiddwa n'otandika okusinika nnyo muzaako ki bannaye okulayira wakutuuse muzaako ki w'osimba ebinnya olinga embwa ejja amazi mu ssubi kakati naawe ojja kulooza ku bulumi bwe watuteekako mukazi gwe osegera ojja kulooza ku bulumi bwe watuteekako naye nga gweyimira otya n'ovuma abantu gwe alinga empiki yeggwe gw'ovuma omuntu gwe Benita gwe ataweza yadde kifuuti 5 gudde ku bantu ovume gwe naye nkolinze ogeza n'okomawo Uganda ogeza n'odda ebugombe ogenda kutegeera era olunaku lwe mmanya nti Benita okumyewo ebugombe ngenda kunoonya buli nnyoko gwe yaloga ku kyalo nnyoko baayagala dda n'omugoba ku kyalo lwa bulogo wesegeera era weetereeze ove ku Bannayuganda kenda ku makya oba yagala tukusonyiwe weetonde bw'oteetonda Benita tugenda kutereka paka lw'ofuna ekizibu oba olwokakasa nti Bannayuganda tetuli mmere buuza ku Mwami Museveni otegere nti tetuli mmere tutereka tukulinda bukasa okola assessment etunyigiriza tetulina muntu tetulina maanyi naye tukulinda wano ng'ofunyemu ku kizibu Benita watulaze obunafu bukati tubumanyi era Abannayuganda mugende ne ku Instagram kikampuni kye kinayo akawunti era ngambiddwako nti gye kisinga okubeera ne bakasoma era gye basinga okubeera abawala bbiya so naye mugendeeyo naye mumuzeeko emirembe kawala gwe tukwagala oli ku ttaka osega tukwagala oli ku ttaka tetukikola nti omulimu gwe tugwagala tukikola kukulumye naawe ofune ku bulumi osegera eyo ye Uganda oyo ye munnankyukakyuka owa ddala muba ba mukwano nnyo nga tolina ky'omukoze muba ba mukwano nga munyolerwa wamu naye ng'oyagala okulaba ku kkala ze entuufu geza okwate ku bulumi bwe buli obulumi bwa munnayuganda buli ki bw'oyogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ekikyamu obanga akutte bannayuganda mu bbwa kubanga bakkiriza bonna nti omwezi ogw'olubereberye omwaka 2026 ennaku z'omwezi 15
bonna bakkira obubokisi ne balonda nga baagala okuleeta enkyukakyuka mu bukulembeze bw'eggwanga lino. Ne basalawo nti Kyagulanyi Robert Ssentamu y'anaabeera omukulembeze waffe 2026 2031. Olw'essuubi lye baalina babateekako amaanyi, akalulu kaggweera mu musaayi, bangi battibwa, bangi bafuna ebisago nakati ebitagenda kubavaako. Wabula oli bw'avaayo n'abalaatira mu mbeera eyo nga bannayuganda baaziika abantu baabwe, gwe n'ojja n'otandika obbasaagirako, n'otandika obbakolerako kontenti, wallahi tebasobola kukusonyiwa. Kati mwana muwala eyagezezzaako okwagala okuvvoola nga yeebuuza nti Kyagulanyi Ssentamu yatusuubiza Uganda empya ali ludda wa? Era azzaako ki mu kaseera kano? Ssaawa zino gaakaaba gaakomba. Yejjusa ekyamwogezza ebigambo ebyo. Yavuddeyo nga yeetonda nti ye yabadde akola kontenti we. Ne bannayuganda bakugamba nti ffe mu bulumi bwaffe tunoonyezangamu likes. Mu bulumi bwaffe tunoonyezangamu views. Kakati essaawa zino mukazi wattu omulimo agamba nti guli mu lusuubo kubanga abaana balumbye kampani emukozesa ne batandika ogiwalabula nga babagamba nti mwegendereze oyo gwe muli naye kubanga si muntu mulungi n'akamu. Kampani egamba nti abantu abatali omu abatali 10 tebasobola kusonga lunwe ku kintu kimu ne kiba nga kya bulimba. Kakati mukazi wattu bagamba nti essaawa yonna bayinza omugoba ku mulimu gy'ali ne bamutikka n'adda ewaka. Naye nga ki ekituusaawo embeera eyo? Bigambo. Waliwo omuyimbi omu yagamba nti kaba kamwako bw'okakozesezza bw'okafunamu. Yakozesezza omumwa gwe y'okulowooza nti ali mu kontenti, ky'atalowoozeza nti kinyiiza abangi nti bisobola omuviiramu obuzibu. Era nkakasa nti essaawa eno mukazi wattu yeevuma omumwa. Bakwasaagala nnyo okuyingiza bantu batali mu ntalo naye Benita nandigenze ewammwe nenkwata ka video nenkateeka ku mutimbagano kuno. Naye olw'okuwa abantu abatali mu bino ebintu ekitiibwa saagala kukikola. N'ojja kutuwaliriza okukikola Benita. Tulaga abantu we wasinziranga okuloga abantu ku kyalo. Benita kyenjogerako bw'oba ogamba nkuwaayira. Genda ompa waabiri. Benita abantu be mwaloganga bonna Benita bakimanyi nti mwaba abaloga. Era baagamba nga yakozesanga akawala akampi ng'ejjuuni ne mmanya yeggwe.